Yes, olunaku olwaleero tuzze na General Moses Ale yavudde mu bulamu bw'ensi ng'ennaku z'omwezi 18 leero nnaku z'omwezi 21 kitegeeza just nnaku ziweze 3 ng'avudde mu bulamu bw'ensi, ekitegeeza nti ku musiraamu kubanga ekinene ennyo batera kugamba nti tolina kusukka nnaku 3 nga temunnaba kumuziika. So katusuubire olunaku olwaleero kyeka lwe bagenda omuziika kuba mulabyeko awo mu paliamenti abagezaako okuba nti bamupeyinga the last tribute, naddala bammemba ba paliamenti banne nga babaddemu okumala ebbanga. Aludde mu paliamenti nno okumala ebbanga eddene ky'olina okumanya, era abantu abasinga bagamba nti asaavinze mu gavumenti zonna ezibaddewo oba ezikwata obuyinza, naye nga kino kyonna kiva ku ki? Kiva kubanga yazaalibwa nnaku z'omwezi nga 5 April oba mu Gwokuna 1939 era nga mu 1968 we yayingirira amagye. Wayingira amagye nga bw'obimanyi nti jjukira bulungi nti ffe twali twakafuna independence nga tuyiseeko emyaka nga 6. Tuyiseeko emyaka nga 6 nga tufunye independence. Independence twagifuna 1962 kati ate wano ono yajoininga 1968. So difference y'emyaka egyo omukaaga ate nga bw'okimanyi independence yaffe twagifuna ate nga tulinga abatafunye independence ne baddamu awo okulwanalwana obuyinza. So certain things ne bigoyinga wrong. So bwe yajoininga amagye 1968 yatrainingirako mu mawanga ag'enjawulo nga Israel, UK okuba nti abanguka mu bintu ebikwatagana ku magye, era mu 1969, 1970 wano yavaayo ayina obwa second lieutenant nafuka ow'amaanyi omusajja oyo. Wano ebiseera ebyo imagine ebiseera ebyo Obote yali president w'eggwanga era ono yeegatta ne Amin okuba nti bajjako Milton Obote era yenyigira mu overthrow Milton Obote mu 1971. By then oyo yali president w'eggwanga, so bakakasa bwe bamala omuggyako ono bamuwa ekifo ekisava era nga ebiseera ebyo yabeera minisita wa finance era nga ye Matiya Kasajja w'ebiseera ebyo. Matiya Kasajja simanyi akyali minisita, simanyi akyali minisita wa finance, ye yali Matiya Kasajja w'ebiseera ebyo ng'era yagamba economy weshu, naye wano yagaininga amaanyi mangi ne influence nyingi era nga yaprioritizinga nnyo ekya charity okuba nti ayamba naddala abasiraamu ng'abawa obuyambi obw'enjawulo, n'againinga influence mu bantu ba bulijjo ne mu magye. Amagye bwe baamwagala ennyo n'abantu ba bulijjo, era kino kyanyiiza nnyo Idi Amin Dada nga bw'okimanyi nti ebiseera ebisinga abakulembeze tebaagala ba outshininga. Etteeka eryo bw'oba ng'oli wansi w'omukulembeze wonna oteekeddwa okuba nti olimanya nti tebaagala kuba outshininga. Ono we yagaininga influence ey'amaanyi baali bateekeddwa okubaako ekintu kye bamukolera. Wano General Amin yayitirawo meeting eyo y'abaminisita ne abamu abali ku kabineeti ye era bamugamba nti yeenyigidde mu corruption okuba nti abulankanya ssente za Bank of Uganda at the same time ne ssente za Muslim Supreme Council y'ebiseera ebyo. Era tebyali birungi mu meeting, kigambibwa nti Amin yanyiiga nnyo n'atuuka to the extent okuba nti akwata akagundi ka kasasiro n'akamukasukira era obusungu bwali bungi ko ye kanve meeting n'atambula n'alinnyirawo emmotoka ye ey'obuyonjo kwe kusalawo adde ewaabwe mu West Nile. Bwe yagenda mu West Nile eno y'ate yamaliriza nga bamusindikidde abatemu abaali bateekeddwa okumumalawo, naye yabawona nga bamanyi omuntu nga oli w'amagye kiba kizibu nnyo okugenda bw'otyo. Wano yabawona era yafuuka General Katumba w'ebiseera ebyo. Bwe yamala okubawona, yamala obbalwanyisa, wano General Amin n'amuggyako ebitiibwa bye byonna oba ranka ze zonna ze yayina yazimuggyako, n'atuuka to the extent n'obwa minisita bwe yayina n'abumuggyako. Kitegeeza n'asigala awo mu bbanga. Nga ku batemu abagezaako okumulumba, by then Army Commander yali Yusuf Gowon era ye ateebereza nti oyo yali ayagala okumuggyawo ng'ayagala amuggirewo ddala, naye ng'ate tekyasoboka kubanga wano ne overthrow ya Idi Amin Dada
yali eyindiridde oba yeeyongedde okuba nti yeeyongera okuba nti ebindabinda. Wano ng'Obote ayagala kukomawo abakwatemu ogwokubiri. Ate teyalwawo between 1978-1979 wano Milton Obote yakomawo Obote 2 nga Amin bamuggyeko, era bwe yakomawo nga bw'omanyi ebyatuukawo baorganizingako ne election na biki whatever that happened by then wano ye Moses Ali yayita mu buyisi n'agenda e South Sudan. Yali ateekeddwa okudduka emisinde kubanga jjukira y'omu ku beenyigira mu kuggyako Obote. Kati ate Obote bw'abaze ekitegeeza abeera number one enemy. So wano yali ateekeddwa okudduka emisinde asalewo. Baamusindikira abantu abaali baagala omukwata, yawenyuka misinde yamalira afubutukidde mu South Sudan mu kitundu kye bayita Nimule. Eno yaweejinga rebellion ey'amaanyi okujja addemu ng'ayagala kumaamulako gavumenti y'Obote. Obote 2 yali agenzeeko nga president. Ate jjukira wano in the same manner wano ne President Museveni yali asazeewo ayingire ensiko alwane gavumenti ebiseera ebyo eyali yakagendako. Ono n'ekibinja kye ekya National Rescue Front kye yali akozesezza okuba nti bagezaako okumaamulako gavumenti mu 1980 basalawo bafuuke abayeekera abaddala. So here at the same time nga bwe ngambye nti President Museveni naye yayingira ensiko ne basalawo okuba nti batandika okulwana to the extent nti kasita President Museveni yatuuka n'atwala obuyinza, yatuuka n'agamba lwaki nsigala mu nsiko nga nnwana. Yasalawo okuba nti talaba nsonga emulwanya era n'ajoininga emikono ne President Museveni ne bakola ddiiru ey'okuba nti ajja ajoininga amagye ge ku magye ga NRA oba National Resistance Army ago agaturninga into a UPDF army. Obulamu ne busalawo babutambulize mu gavumenti. Era wano after sometime I think that was after a year later wano yalabikibwako ko ng'era yali afuuse general omulala kubanga jjukira bali baali bamuggyeko rank, wano ne bamuzzaako ziranka ze n'afuuka general era n'atandika okukakalabya emirimu gye. Peace that is extended from West Nile or from wherever to all parts of the country now. That peace, which some people may not even understand where it is or what it means, but there is a peace now. And that's why we are very happy here, all gathered. I'm very happy that people have come to deal with this great level. But very important also, this peace is extended because we are peaceful and our neighbors, Sudan, South Sudan is peaceful, and Congo may also be peaceful one day, but even now we are enjoying together this peace. The guards now in slow march, commanded by Senior Officer Chef Ali and guards of the National Resistance Army. But I just wanted to make those few comments. Now, Moses Ali has not been sworn in this time because he's in West Nile. He went there to do some work. We delayed his swearing in because the issue of his citizenship was not clear. There were allegations that he was not a citizen of Uganda, and what was most serious, there was allegations that he was not born in Uganda, and that his claim that he was born in Uganda was fraudulent. Now, according to the information I have been able to get from some residents of Gulu district, it seems Moses Ali's grandfather came from Sudan. He's of the Bari tribe, which is in Sudan, but his grandfather moved into Acholi, a place I think called Palabek or something like that, and then later on his father of Moses Ali moved to Moyo. So although he's of Bari origin, which is a tribe in Sudan,
he has been born here. And I think, according to the information I have, he qualifies to be called a citizen. And I have not found any evidence to say that he has been claiming to have been born here when he wasn't. That's the information I have, and therefore he would be sworn in when he's available. Yes, so ono yali ayagala nnyo ebintu by'amateeka era yamaliriza ngazzeeyo asalewo okusoma amateeka bamuadmitting awo e Makerere era n'afuna ne certificate emukkiriza okukola ki okupracticinga amateeka ku LDC. Obulamu ne bisigala nga butambula nga munnamateeka ate nga munnamagye. Bamuwadde ebifo first deputy prime minister, at the same time amaze yesimbye ayingidde mu parliament, yatandise okukakkalabya emirimu gye. That was 2001 paka mu 2006 bwe yatuuka n'aluzinga ekifo ky'owa member of parliament. N'asooka asigala mu mirimu emirala egyali gimukwasizza naddala nga gavumenti. Then later on mu 2011 n'akomawo buto ne yeesimbawo era n'akomawo mu gavumenti oba mu parliament y'eggwanga Uganda. Wano abaddewo mu parliament paka lwavudde mu bulamu bw'ensi, ate era abadde holding ebifo ebyenjawulo nga first deputy prime minister, third deputy prime minister, head of government business. So ebintu ebifo ebyenjawulo yabadde ayina, to the extent nti waaviiridde mu bulamu bw'ensi abadde obukosa abantu abasinga nga bagezaako okuweewuunya lwaki aba tasobola kuwummula kubanga yali nga amazima balaba amaanyi gaweddemu ddala. Abantu maybe ekintu kye bayinza okwerabira kwe kuba nti temumanyi ddiiru ki gye yakola ne President Museveni. So oba tomanyi ddiiru gye yakola ne President Museveni nga tomanyi bintu byali mu ddiiru yaabwe eyo mu biwandiiko byabwe, kati gwani ayagala omugamba awummule? Abannayuganda baagala nnyo okwetumiikiriza. Gwani yali amugamba awummule nga tomanyi byali mu ddiiru yaabwe? So of course ndowooza ddiiru yaabwe yali yakuba nti alina okubeera munnaye mu gavumenti aleme ku maybe causinga any insurgency in the case ngali outside, because yali musajja w'amaanyi. Tuyinza okugamba maybe yali atiibwa, but whatever it was, yamaliriza era yavudde mu bulamu bw'ensi nga akyali member of parliament owa district ya Jumani. That was East Moyo. I think that is East Moyo oba West Moyo, either East Moyo oba West Moyo. Yabadde akulembera of parliament of Uganda. So byebyo ebyaleero, byebyo ebimu ku bitonotono ebikwatagana ku General Moses Ali era Omukama amuwummuze kisa ne famire ye agibeerere ya kisa, buli kimu obulamu basigale nga babutambuza bulungi. Omukama abankumire nze nange awo wenkomye. Tolina kyovaako okusubscribinga ku channel yange eno tubenga ffenna tunyumirwa awamu ne updates eziba zigenda mu maaso wana ebintu ebimu biba bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Omukama abankumire. May God bless you. See you again.